Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo wabula olina ekipawa ngonze wulire effumu ngonze ku mutima gwennyini ngonze okikoze ddiya era nga munnange bw'ati omukyala masa malungi namubiru Shukrun nga kati ye Shukrun balinga bamuyita Jenny bwe buyimba obumu obw'enjawulo kwe yabadde adigidira n'aweereza omwami omukaga w'omu Kampala nannyini Beks Autos wali eri Nakawa omwami gwe bayita Abubakari Nakabaale oba kale Beka Nakabaale osibye otya mukwano ali ku Delta TV era nkubuza kunegamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh olwaleero Christmas era nga munnange ali eyo ku Christmas eno nkwagaliza birungi byerere gwe nkugamba bugambi nti Yesu yeebazibwe azaliddwa aleluya emirembe gibeere ku ye era munnange webale kubeera nga ate Katonda akukumye n'akutuusa ku lunaku olwaleero olwa Christmas amasala gatambudde gatya olidde kamere kati gwe omwami obeera ng'omukyala tewamuguliddeyo kagoye ka Christmas simanyi kiki kyoliko kasana omwaka ogujja ni fasiti naye ejja ojja mugulira olugoye amannya gange bampita Sharita mazima wanvu mami yakolamu nakawere sikyali fresh omwana abyeze etaano nga akyali fresh era nga akyali nakaweremu tolaba wava era nga munaye nkubuuzaako ega nti munange oli otya mukama yebale kukuuma nkwagala nnyo era ntwala omukisa guno okwebaza buli mugole eyali aleese omukolo gwe ku Delta TV nega nti weebale nnyo buli mugole gwe nali mbaddeko ku mukolo gwo kugamba nti weebale nnyo era mukama yebale kubeera nga akukuuma negamba naawe omulabi wa Delta TV nga ondabye kuva ddi na ddi nkwebaza nnyo webale nnyo webalirira bwe kibanga ekirooto kye ekyokutuuka ku mukolo tekinnatuuka tofaayo one day one time kijja kutuuka ate nange embeerewo ate naki nalo lunaku leero tulina omukolo gumu naye nga tugamba nti banaffe aba Njovu Junior School enansana wamala be bateekamu esente Njovu Junior School enansana wamala tugamba nti mukwano ssomero ddungi nnyo lisomesa bulungi abaana bayita bulungi bafuna zi first grade zokka era nga basangibwa nansana wamala eryo essomero erikyasinze okukola obulungi mu Wakiso ne Uganda yonna nolwekyo mukano obeera onoonye okutwala omwana wo mu primary oba nursery mutwale ku Njovu Junior School balina dde ne boarding gw'omwana wa boarding school fees zibeera za kuteesa ate bw'omutwalayo ng'agenda kutandikira mu baby totwala nakikozesebwa mbuno kalaamu ng'ate toilet paper nti ate olweyo simanyi rimu ku Njovu buli kimu okisangayo kasita omwana obeera omutwala ku baby class nabeera nga wakisiro omufaliso gubaayo n'akatanda ate emmere baliya nnungi banange Njovu Junior School mwebale nnyo mwebalire ddala osobola okubeera ng'ogendayo okusomera okufuna foomu oba okuyitira ku kizimbe ekirungi ennyo ekyasinze okubeera ekirungi mu Nansana kye bayita Nansana Business Center okitegedde mukwano kale nno nenkugamba nti ate Malakai Ecology erinyo wanoonya okubeera ng'okola reception eyakabi genda ku Malakai Ecology ekitende reception y'embaga birthday party graduation party baptism bridal shower ate naawe agamba nti nno nti njagala kubeera nga nsulako mu kifo ky'enjawulo genda ku Malakai Ecology ekitende ebyokulya byabe birungi nnyo ladies and gentlemen nyongera okugamba nti Sunday ja ye graduation yaffe esookedde ddala ku Sharita School of Beauty n'olwekyo bw'obeera ng'oli muyizi waffe nga wasomerayoko nga tonneewandiisa mukwano kati twaggaddewo kabokaba beewandiisizza betugenda okubeera nga tutikkira ku Sharita School of Beauty mu graduation yaffe esookedde ddala okitegedde mukwano egenda kubeerawo ku Sunday ejja wali eri ku Canadian Hotel ku Mutebi Road awo katwe awo mu kibuya awo katwe wegenda okubeera era ng'okuyingirawo egenda kubeera na invite basitudenti baffe bamanyi abagenda okubeerawo ngobonaga nti ogenda kubeera fuluuka mukwano oza tebakugobera ebweru kuba tewajja ku registeringa ate nga tugamba nti naawe ayagala okubeera ng'osoma ebyenviiri jangu ku Nkuruma Road wakoma ofune foomu yaffe ebeera ya 15 olusoma olujjako lwa January ng'ennaku z'omwezi 9 ladies and gentlemen katugende ffenna
Emitiyana maanyi nga tugenda mu maka ga Saalongo Ssebuguzi nga yeyazaala omukyalo omulungi ennyo ye jjajja naye nga ne taata naye yabaddewo nnyo ne maama nga bebazaala omukyalo omulungi ennyo ow'amaaso amalungi gwe bayita Namubiru Shukrun wa Mamba Nganze babadde bamuyita Jane. Omwami n'agamba nti bukyangamba era nawe ebintu bitambula obadde nange mu bwavu mpaka lwe ngaggawadde lwekyo yegwe mukisa n'amutuuma erinnya erya Shukrun ery'emikisa. Omwami eyali mutuumye ye mugagga owa Beks asangibwa wali eri ku Nakawa bamuyita Abubakari Nakabaale era nga yasudde abagagga abakyasinze okuleeta amamotoka mu Kampala. Amamotoka gabadde wali zi Range Rover, zi V8, zi limousine, ziki n'agabira tata boda n'agaba ebirabo nga bingi. Bannange Beks yatutte ebirabo basitudde Palaso basitudde Natolo omukolo gwabaddeko abantu bangi tenti zino ez'abagagga ze bakozeseza n'ebirabo byadde bingi. Ate omukyala ye yanyumye si yaliko eriiso maama yakyusizza engoye 5 eza gomesi ebiteteeyi 2 nga basanyufu. Byonna leka mbikutuuseeko tuva ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima wanvu mami eyakola muka tugende emaanyi tulabe omuko ow'amaanyi eyagenzeeyo. Nkwagala nnyo. For you're the rib of my rib, flesh of my flesh, love of my life, I take thee forever. Baby, this is not just a song to you, it's a promise that I will stick to you, be good to you, true to you. This is my message to mutima nemanya ebizibu byonna ngobikumira ne Mukama n'ayamba kati tutuno twebeerera na babiri tusati mu wadde tuli babiri abakatonda tusigale babiri paka mbukadde nga tuli babiri mbeibe embuyaga zitenga tuli babiri omusana gwake nga tuli babiri mubwavu mbugaga munaku musanyu paka kuba ababadde banjagala banchaye even when I lose my fame and fortune kastamba nawe nokupate kuntisa. I'm ready to face the world with you, down the road I walk with you, because you are my best friend, my companion. Mukama eyamba kwe yanzira mwezala zenalisaba andaka buli kirugi nekikuta sichayoya beibo malanzi kastamba nawe nemene bwesirya nibera kabuti omupeo ibera kuluda lomulutalo nga wadde nzetabusi kulayirira I said for better for worse, sickness or ill. From the first time I saw you, I knew that you would be my wife. I knew you'd be my Yagala kufuka na bodyguard wo, yagala kuba mkomi wa mtima go. I be your defender, that is my tender. First time I saw you, I knew that you would be my wife. Endereza mukama bulina, okuko muntu eyaponye naku. I am your Romeo, you are my Juliet. First time I saw you, I knew that you would be my wife. Oliva wende kumpagala, ikwagala oluberera. I am your Bobby, you are my Bobby. First time I saw you, I knew that you would be my wife. Abakatonda tusigale babiri sinakirabira bw'omuntandikwa enda
Selector Pioneer, webali nnyo, webalire ddala. Betwogeranya wampasebo katukole enkola ya polisi ya kuno. Yamba polisi ne polisi yennyini ekuyambe. Amina nnyo. Kansabe buli alabye akati asooke akawa emirimu. Tubawenda. Katonda waffe tukwebaze olw'olunaku luno kubanga luteekateeka bulungi twongera okukoola Mukama mu kiseera kino ojje obeere wamu naffe ate era buli ekigenda okukolebwa kibe nga kiweesa erinnya ly'ekitiibwa kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tugamba muyimbe okutendereza Mukama. Amiina. Era muyimbe okutendereza Kabaka. Yesebo. N'omutendereza mukulu gw'onootema mu ddinda limu lyokka. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleke n'emikisa gyo era baffe omukumenga. Ojjeko bawala bange bano kansabe bennyinako obuyinza esatuulemu bawala bange abakulu temubalinako obuyinza temuvudde buwambo temumuwambira embadde mmanyi namwenze balinako obuyinza mukulu gwotulinaku wanange katuma kabakuwa mu digido n'abaana abange balyemu ku dansi emmere tunaalya edda ate bakkakkane otyo Selector Pioneer katuma muwa omudigido aduumire ttiimu atakubangalo Katonda akulaba jala okuwulirenda ttiimu Beka. Otyo abo abaana baffe bongere engalo. Bawala bange lugamu eri enkola yaffe nti mwe musooka ogwokya kadjogi w'ebibuuzo. Salaamu tusalisa balaba Mukama waffe yeebazibwe neeradde tebibulamu. Nsanyusa obbalaba bassebo ne bannyabo wamunaffe bamuula eradde bassebo eradde nnyo bannyabo musiibye mutya nno bassebo anti mwe mutuwa ekisiiba mulaba tusiibye tutya musiibye bulungi mbalaba mukikubireko engalo ez'amaanyi mukuliko amakubo bannaffe amakubo wandi tusaasidde tujjidde mu nzirusi tetugeetegereza gano n'agakolasi tugakulikako ki weewaawo kasita mutuuse. Amiina nnyo owange tugitwale mwaba kukiina eradde bannyabo musiibye mutya nno bannyabo mukuliko amakubo abo okulisa mwerera amakubo babadde ku meekaapu tebagalabye abo nno be baana
ab'emmamba abasookera ddala okwebugira abagenyi era abo bwe bakwaniriza ffe nga tutegeera nti olw'embeera gye batuyisizaamu buli omu waakakadde mbadde manyi nti aleesemyoga omanyi jijjira wamu buli omu waakakadde bakubira engalo buli omu waakakadde genda ofaafanga nolaba endyayawo kati kolamu oti yesebo genda okakasa oba ddala mulimu akakadde ono yakola bya finance genda bakuwe akola atya kubanga ogambye mulimu kati ndeira nga muweemu adireeta kati sooka olinde nga nawe bwomanye ebye sooka omuwe lindako sooka omuwe alindako bino byabano mbaddewo mwanyina z'olokola bantu nuulidde atudde wano awagalubindi azitaddemu nga ndaba talina sente zatadde muno mu bbaasa ku bando gyabadde atoolako tewali bbaasa ebaddemu kapapula kapya bonna bubadde bukadde bwe buli munondaokulu obadolooza kakadde kasente ke kali muno tunaggwera mu biliyoni bazadde bannange tebuli abo abaana baffe tubaweera abakigenda ku motoka gy'olinako ebisumuluzo aba kitukwegaliridde wonna wooli ekyo kyekini Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi nnaira nga nje Katonda eno salaamu gyatodde ngiwadde akakadde kubanga ono salaamu gyatodde amahale tasobola gayita mawale abaana tebaleeta amalala ne bayigiza era tomuzigi beba n'amanya kale mulamusi twewaawo amakubo tugayiseemu munnange mumpeere n'ab'obulenzi eradde nnyo bannyabo Assalamu alaikum bassebo. Waalaikum assalamu bassebo. Assalamu alaikum banyabu. Alaikum salam bassebo. Ejakala mpola inshallah. Tusamusobala bassebo. Wawona ffe bakulu twesiimye okubasanga. Mukulika amakubo. Amakubo tugayitiddemu ddala bulungi. Abo abaana bonna nga bw'obalaba tebasomera walala bali wano maanyi junior school abange tugikubira engalo ez'amaanyi nnyo bali mu holiday esebo kujjako ng'olina kyobagamba kinani yali akirabye ono bundaayi ono nawumu toyota aluwa eta toyota wuuno kazonani spasio naye bunamulenzi okyalaba okwanjula n'embaga